olina okulekawo breaking distance motoka yokuba bwebyawo gwe tugibeera bampa ku bampa okusobola okukola ki okusobola obutakola kabenje senga oli abakoze eki asibye mangu mu biseera bino ebyenkuba gezeeko okulaba ng'olekako headlights oba ovuga oli ali emabega asobole okukulaba ebintu bitambule bulungi wanuwe nti emmotoka zigenda ku sayidi emu togivugiramu leka abalina okuvugiramu bavugiremu awo ensi ejja kutambula bulungi. Njagala kwaniriza bateesa abendi nabo ngenda bakulagako bulagizi kubanjula oluvannyuma n'aleeta omulamu naye tugenda okubako betugenda okubaganyako ebirowoozo ebbugumu litandise okweyongera nga twekekera kalulu ka 2026 nominations zitandika September okulonda kwa Jan Feb next year kitegeeza abagala obubaka bwa parliament batandise dda abagala local government positions LC5 councillors nabo batandise dda ebipande mbiraba kakiiko k'ebyokulondako roadmap kagifulumya gye tulina okugoberera atwala ne by election y'ekawempe mwagirabye twagala kubuuza biki ebirina okukolebwa okulaba nga ffe tubeera n'okulonda okw'amazima n'obwenkanya okutalimu bukuubagano violence ate nga buli omu azanya ekitundu kye political players bendi nabo wano abagenda kuba torch era akakiiko ak'ebyokulonda nga bwe kayimiridde kasobola tutuusaako okulonda okwo okw'amazima n'obwenkanya bakuyita free and fair ndowooza free and fair si kyekiba kisinga obulungi naye kyekiba kigezaako okuddirira ekirungi olw'ensonga eyo anyaliriza Honorable Charles Omushana Katonda w'amaanyi Katonda wa kisa amulidde Mwami John Kikonyogo mwogezi wa Forum for Democratic Change FDC nkwaniriza Honorable John Kikonyogo ndi musanyufu okubeera wano era nkwebaza okumpita n'abantu beeru bagamba ssamu ekitiibwa amiina ne bana ebendi nabo ku pano mukyala Namugga ne mukulu Omushana. Alright, omukyala ali mu nyumba yekka Honorable Goreti Namugga mbaka wa parliament wa Mawogola South Honorable wa NUP Honorable nkwaniriza sebo bwoba nyanjula abantu oteko babuulira omuntu goyanjula mu bulambalamba Namugga Goreti wa NUP mubaka wa Mawogola County yaliko shadow minister wa science innovation and technology ate kati deputy chair wa park Joint Public Accounts Committee Central Government mu government ene yaffe eyeteeseteese obulungi okulembera bana Uganda mu 2026 sebo tewemazeeyo oli mufumbo abaana bameka Jakomeka tujja kuongerezaako nga show yongera sebo nange nyaniriza mukulu Kikonyogo ali Omushana sijja mwandiza nnyo naye wali nsanyusa okubeerako naye akawungezi kolwaleero. Alright, Honorable Goreti Namugga nkwaniriza entebe ekyali enkali ya Minister wa Kampala muna NRM Honorable Hajat Minsa Nabengo Kabanda ajja kuba atwegatako saawa yonna olwekyo njagala kutegeeza nti bingi ebikyagenda maaso mu nsi yaffe Uganda naye ng'emisinde gy'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka gya ku Sande eno ennaku z'omwezi 6 leero Lwakuna tubuzeeyo Lwakutaano Lwamukaaga gula omujozi gwa mitwalo 2 nkubirako nti wezinawera enkya ssaawa 10 oba 8 emijozi jja kuba giwedde katale waliwo abagisuubula bajja giguza ku mitwalo 5 mitwalo 6 mitwalo 10 ku Lwomukaaga agenda ogule oyo Kanoiti Nakalema yamala dda okufuna egigye abangi abaze bagula emijozi bajja wano ku Masengere abagenda ku Bulange tuwa abalala producer bayizi b'amasomero bajja ne bagula emijozi babadde ba Diamond Trust Bank baguze gya bukadde twagala okubeebaza abo ba DTB bayodde mingi nnyo yo General Henry Isoke wa State House Anti-Corruption Unit naye yamaze dda okugula ejja ttiimu yegenda okuba mu misinde mpa abalala tulabe kale n'abala bangi nga banaabo batutuusaako aba PLU bajjanca Patriotic League of Uganda aba NUP bazejjo Katikkiro n'abakwasa gya bukadde 15 aba PLU abakulemberwa bagenda kulemberwa Attorney General Kireewa Kiwanuka ne Secretary General bamuyita David Kabanda bagenda kula gya bukadde 30 enkya Katikkiro agenda gibakwasa ku mbuga enkulu y'Obwakabaka Bulange Mmengo n'abalala mukole bwe mutyo kulwanyisa Mukenenya kye kinyusi gwe mulama Ssaabasajja gwe yasiimye onako olw'enkya olw'ekizimbe kigenda okugulwawo ngenda gabayo emijozi 2 nja kubuuza ebibuuzo makati awo producer mujja kuweza answer ku simu ya producer mbagabire emijozi 2 bannamukisa mujja gino nana ku Masengere
Mwami John Kikonyogo tandise naawe yadde omukyala yaninanyi sijja genda na ladies first njagadde ggwe ensonga y'okulonda kwa 2026 esembedde tulina kukola kimwe nga political players okulaba nga tufuna akalulu ak'obwenkanya eri abateekateeka okulonda namwe abagenda okwetaba mu kulonda ku leve y'ebibiina ku leve y'abibi okwerinda abagenda okuba nga bakuuma akalulu n'abalala bagenda okwesimbawo gwe sinaba kulya bw'olangirira bato electric omuvaamu simanyi netandikira aho nga FDC twatandika dda lwakuba twalangirira dda nti tutandise ne lwakuba ebimu tetubikolera nnyo mu kamera ate nga tuba tugenderedde tulina background zonna ekirungi mu FDC olumu togezaawo kuyamba atakwagaliza ate kufuna mukisa kulemesa nga tonatuuka olumu olina okugjako akasaanikira nga takyalina kyakkola twatandika dda naye nga tukimanyi yaffe twakirabye nekyogera nekyogera abakula bali mu buyinza tebaagala kukyusa mateeka gatereeza era akalulu kana n'akawangula tojja kawangula kuba waliwo obwenkanya nojja kawangula nga Amini bwe yatugamba nti omuntu omulira mukuba knockout bwagwa wansi refu ne waba asaliriza atya ne wanaabala 10 empola empola nga zandibaddemu 3 bajja kubala 3 ng'omuntu akyali wansi mugenda kuba knockout kyetulina okukola mu kalulu kano nga twagala okuwangula akalulu kano mu opposition oba mu FDC ffe kyetuplaning aba FDC banaffe banaabagadde tujja baako ku tips kubanga Katonda yatuyamba nti gavumenti ya President Museveni eno ffe twagisoma bulungi nnyo kyova olaba tubaddewo ebbanga abanaffe tubabuulira nti onookola kino na kino kijja kuvaamu kiri olumu tebatuwulirize balowooza ndowooza tukaddiyo oba bwe kityo naye ne batamanya nti tulina experience eyo kyova twabagaa nti amateeka go tebajja gakyusa nendowooza buli omu kati atandise ekirabo tobudde obusigaddeyo okukyusa amateeka si kyangu nnyo bw'oba baliya tibajja kukyusa amateeka oyo okutandika okukolya amateeka amalungi bano bajja kugaa nti ekigambo kiri fair tekiri very good akati kibajja okukozesa ekyo tubamanyi bulungi nnyo kyova tweteeka mu mbeera enzibu bwebeera ennyangu twebaza Katonda ne banga ejja kuba nnyangu mwe aba FDC mwandyagadde namu amateeka wabeewo agakyusibwa kandi badde gakyusibwa mangi nnyo akakiiko nabandibadde bakayiwa ak'ebyokulonda netuleta akakiiko akapya buli omu akakiriziganyizaako ate nagana agaliwo omutawana gwe tulina mu Uganda kakati newoona okyusa amateeka n'ogatereeza otya abantu bagenda okugateekesa mu nkola nga bakola nga bye bakoze Kawempe oyonoona biseera Kawempe bakoze bati embooko tewagirabye taata mumunyina wuli amudduseyo namuulya bamwe nti muddukeyo banne mukomeewo temufiira mu kalulu twabajjanga embeera ekaayi ffe twalinamu candidate twakikola tukigenderedde muba tulina candidate tulina wokayanira obanga anyumya emboozi neffe twalinamu candidate twalitwakutesitinga era twabiraba kubanga abantu abalonda Kawempe bebo bokka abalina omubiri oguliko ekyuma omubiri nga guliko ekyuma basitya zidduma bokka bye balonda teri muntu wa bulijjo yeraga nti akalulu kajja kubeera fair ngende nonde omuntu gwenjagala bana bokka baga nti wemundu enkube kangende nonde era abantu emitwalo 3 abalonda tubayisaamu maaso electoral commission yaga nti be balonda tubayisaamu maaso kubanga tebalonda mu mbeera ya bulijjo kati kiba kirungiko mu kibiina kyo ng'opulaninze n'opulaningira embeera ng'eyo Kawempe bebeera nga bebadde ebeera bulijjo kikuyambako n'okuwangula amangu era mukyala Namugono yalina ate okupulaningira ddala ennyo okusinga ne kati Kawempe wekyali ewuwe kuba ewuwe tewabeera wa mirembe sigulyako nga wa mirembe waabwe eyo tewabeerangako wa mirembe ate ng'era tulabye ennaku kuba n'abandi badde abalungi abakulembeze abalungi wala abandi badde bayitamu bwa tosobola kukuŋŋaanya abantu banagenda kuba bikonde kugaadinga kayinza okukulemerera okuyitamu akalulu kano tutuse ekiseera ng'ensi tugiwaddeyo
tasobola kuba kikonde tasobola kuwangula kati nsaasi abantu nga mmwe abagezaako okwesimba omukulu busuulwa kyolina kyotalina amagezi ogalina buli kimu kirina era nga linadde ndaba muganda wange omu kasake wa dipi oyo buli kimu akirina ngemazima nga twogera mazima naye mu mbeera gye tuli mu Uganda okumbi tokyalina space olina kubeera kati ngaoli mukambwe osobola okulwanira akalulu kuba kiba kibe sina kulinya meeza kyokka meeza ogimenya nokukwatako okugulu kwemmeeza naye nogamba oleeta emundu yo nekandeeta ekigo kyetubagane nkizo bamusika ku bodaboda nakolaki nebamukuba wansi naye byo byonna nga tubitunulira kiki lwaki tuli bwettu mu ggwanga lyaffe ebyo mulabanga ebyokusaaga n'ebirumanya abantu ate agendaako mu kalu yakazanyiramu taata era akalukanyiza nnyo nnyo ngaoli akakubyeko nnyo kivola ninda akalu akagenda okusiba otusanyusa mukulu lw'omukyana ze primary z'ekibiina ekiri mu buyinza ezijja ozirinze nawe ojja zinyumirwa bubanga kutondamu nga fena kakati otunulayo n'osanyukira abeekubba naye kati lwaki tugenda mu mbeera bwetu nze nsuubira gavumenti yalina obudde nabakulu bana bali mu paalamenti okutereeza amateeka ekisooka kuwa electoral commission obuyinza bwayo nebukozesa naye kati electoral commission eriwo ennaku zino etunula butunzi ngaeraba ebigenda mu maaso ebanga eri ku firimu fakiti babanyaba bagenda okulikodinga firimu aba electoral commission kuba amateeka aga electoral commission mwami bya Mukama yalina obuyinza okubanga alabirira akalulu konna ne poliisi ekola mu biseera ebyo erina kukola anda wansi wani wamisa bya Mukama naye kyali ekawempe kyakulaga timwami bya Mukama kuno tiyalabika na nnyondo naye yagenda nagasi sina gafiira mu bulu 9 n'abaana byabakamu buluye abadde atambula nnyo nga olaba mu by election ng'atambula naye kawempe saamulabe bulungi yalese abofisa be bakole ne ba commissioner bonna nendo naye yagambye nti wange sina gafiira mu bululu naye kati tubaka tugenda eggwanga bwetyo mu maaso kyeraliikiriza eggwanga neffe nga-FDC bino byetuyiseemu taata kuva mu 21 tuyita mu bino ebyembirigo tubiyiseemu nga tujja kugenda tuteeke kandidati waffe tulabe kye tunaakola ensi eyinza okwewuunya ekinaavaayo tebali tebasuubira ye kabaate ekyakagwawo mwami Kikonyogo kubanga abaana abato abali wano njagala mbategeeza at one time FDC was the largest party in parliament ngesinga ababaka nimbako ne balupu wenikiza Betawola Chan Nasenandal Mafavi kabate kyakaba gwako Wafula Obutu Ogengala Tigo you were formidable political party sijiga you must oyinza kuba kati okyali formidable what happened mu bululuku okubanga kati mubalirwa mu namba gye simanyi kati gye muli munabameka era tujja kuddayo kijja okwewuunyisa namba 3 ndowooza kati si ekyo namba 3 tuli namba 3 maya mazima gabeera mazima facts are not debatable tosobola zidebatinga tuli namba 3 ku ssaawa eno ne tugenda kuddayo gye twakola ki gye twali ani abaloga ki ekyabagaana era lwaki olowooza musobola okuddayo mu kibo bijanga ebya Uganda kati sina gwe otunulira NRM yajjira mu 86 cream gye yayina kati gye yina olwaleero cream gye yayina kati gye yina waliwo ebintu ebibeera mu nsi ate bwetuba muyingira mu kibiina ayina ekigendererwa kye abamu baali balowooza tugenda kuwangula myaka 2 omanyi 5 egisooka bw'otawangula waliwo abakutukako ne bagenda aye ne tubeeramu n'abantu abamu abali beeyagaliza ennyo okusinga bannaabo nzirabira ebyatugwako ennimabegaawo nze nabalabuli ano ku TV yo ne mbagala gye mulaga yonna yonna mujja kubeera ali ku nnyumba ya neiba ku lubalaza ate nga wataata waliwo ekisenge kirungi wandibadde obeeramu saakyogera no ku TV yo sewo mukama wange saakyogera mukulu omushana bano bagenda baagala kuwona kibiina bali bagala kyonoona ne balemeddwa kyonoona aye kali nabo tebalina we bali mwekwagala okwokya ennyumba ya taatawo ate noba nga tolina bwolinodde wa neiba ate noneka kali beekukuutirizaamu ku bano bakutiza ku NUP abamu era ojja balaba
naye ate naye NUP kati engeri gyekwatamu ebintu kakali kakulumi sikiwa nti eyinza okwesembereza ennyo abantu ojja kulabira nga etandisa okukola ki naye nga tubitadde ebbali ekisinga obukulu mu Uganda kiri kimu kiba ne Uganda kitwagala ensi nnungi demokrasi wabeerawo FDC ne wetafuna MP n'omu naye nga kali free and fair nja kujja nokupewa nga nti at least kade free and fair okusinga okufuna ababaka 10 naye nga bonna bafunye nga oyiwa musaayi abamu ku ffe twabonaabona nnyo mukulu w'omushana okulaba nti eddembe lidda mu ggwanga lino tetwalonaabona tubeere mu gavumenti tulye kubanga tetunaakulya okunamuga sinaakulya putotude ebyatulwanyisa mu nsiko sinaakulya naye sikyali ekikulu tukola tetuteekanga empapula zibanja nti wansasula kino nsasula kino twateekamu nga tumanyi tugenda kutereeza eggwanga bw'ogezaako kwala okulyonoona olunaku olumu lijja kukulya ne famire yo eggwanga lino tolizanyisa twali tulabyeko abaali ab'amaanyi bonna ne bakola ki ne bakka wansi naye ekikulu kiri nti FDC nga FDC tuzzemu okuzimba ate lwali tuzimba mpola era mujja kugenda okukyewulya ekinaavaayo mayinza n'omuntu eri agenda omushana akimanyi agenda MP nga 25 FDC nesigaza 9 kono bonna muga twasigaza 9 eyatweyawulako n'atwala 2 mu bameka mu 5 naye mu atwala bonna be yatwala terina omuyadda mu palamenti naye ate ffe omwenda guno gwe twatwala twayongerako ne bagenda mu 3 mu 3 era nakino bwe kigenda okubeera sikakasa nti waliwo omuntu ayeyawudde ku FDC anaakoma mu palamenti oli kimbulya nga tuze wano oli kiraba ewaffe tweyawulako n'ogenda n'oganda ojja kgenda wanodda mu palamenti easily ebikolimo si bikolimo enkola gye twali tukolamu kasango ogiva kunyagala okukola enkola endala eri nga bakutemako abantu baze bakuwagira ojja kubalaba bwadde oyitanga ab'amaanyi naye nga tebakomye mu palamenti amaaso ku ggwanga BBS Telefine naye mwami John Kikonyogo mwogezi wa kibiina kya Forum for Democratic Change FDC tutunulidde nga tweteekerateekera okulonda kwa 2026 ebbugumu eryeyongedde ne abanyigidde mu byobufuzi n'abebeeramu batunuulira batya akalwa akajja kandi badde katya akamazima n'obwenkanya bose waliwo abaduma benali bali njagala nnyo babiringa mu FDC kati ng'omukyalo Namugono nena lukola nagezaako omwogereza naye nangamba nti munnaye nali amaze okwekomitinga emabege ne mubuuza nagezaako omwogereza jje waffe ne mukulu Kasajja bajje waffe kuba waliwo nga mukulu Namugga be bandibadde mu kibiina ekyobuvunaanyizibwa Honorable Goretti Namugga Namawogola naye mukulu Kikonyogo yagezaako kukwogereza tanjogerezangako wuno ntera omusisinkana tanjogerezangako naye nze ndi manyi nti bwe natandika omwogereza nja mumusembeza ayingire ennugu wali mu kibiina ki weewuunyanga 2026 sebo nze sirina kibiina kyenalimu era natandikiramu NUP kijja kumbeerera kyangu okuleeta Kikonyogo ayingire ekibiina yajja kujja kubanga tuyinza kuleka pate etambulira ku nsonga z'abantu akalu kanfaananya katya 2026 mu abayingira byobufuzi ku lwange ne kulwa bannamawogola bonna nzikiriza nga teddoboozi lyange ku Bwakabaka bwa Buganda okwagaliza beene amazaalibwa amalungi obuto obw'emyaka 7 bwene tukwagaliza amazaalibwa amalungi era nembakubiriza tujje tukule kits eggulo leader of opposition yazze n'ekibiina kyaffe kyonna ne bagula kits era bazitutte ssebo nange naguze waffe Mawogola okuva ku Saabaddu ne Muteesa atutwala naguze emijoozi 5 kakadde kalambeera nze Chief Rana bannamawogola bonna mbakunga mugende mugule emijoozi ejange gye naguze tugiwadde abantu baffe aba bulijjo naye nasabye abantu baffe bonna abafunye aba business zaawe Matete ba Mwami Kulaba ba Muzeeyi Peter Kuwatanya mugende mugule emijoozi tufube okulaba nga tuwagira Obwakabaka bwa Buganda fenga Mawogola Obwakabaka butukoze bulungi ensonga y'amalwaliro ensonga y'obujjanjabi okugaba omusaayi ndoza ffe twasinga okugaba omusaayi era nze nali manyi n'eddwaliro mugenda direeta wange agaakatonda twagaba omusaayi simanyi ani yatuwangula naye ffe tukyabanyanga bannamawogola eddwaliro tumanyi lirina kujja waliwo yawangula naye nzikiriza bannayuganda bonna nyongera obbakunga tudduke ku Sande si kudduka buddusi naye okwongera okugatta eddoboozi lyaffe kulya Ssaabasajja okulwanyisa akawuka ka Mukenenya otugambye nga abasajja be basaale era abaami tubasaba mubeere basaale okukwata ku nsonga eyo era sebo ffe ng'oludda olwabula gavumenti twayisiza gye tuyita alternative budget priority areas ogwaffe gwakufa kulaba nga tulwana obukenuzi obuli bw'enguzi okulaba nga bannayuganda bafuna obuweereza era ffe okweteekerateekera olutalo lwa 2026 twasimbudde sebo Mwami Kikonyogo gwoba ogenda mu kalulu ffe tugenda mu lutalo we are very aware
kubanga tuyingira akalulu ne government elemereddwa okuweereza bannayuganda tuyingira akalulu ng'obusungu bungi nnyo naddala ekyagudde ekawempe banyiize nnyo tuyingira akalulu nga tukimanyi nti refu yalonda electoral commission mwekisaawe the ground is very unleveled. Now we are ready to get there. Ogwaffe gwakumakuma bannayuganda naye mujje for advice gwakumakuma bannayuganda ekirungi kya opposition FDC mwena fena tuli mu bot ye the same boat. So kitukakatako okutuula wamu okulaba nga tugabana ebirowoozo okulaba nti tuwangula akalulu ka 2026 naye Hajjat Misa Kabanda akoze bubi obutakwata budde kubanga bwe twogera bino nga tannatuuka abatukoze bubi nnyo kino ekibiina ekimaze emyaka 4. Honorable Misa Kabanda yali baddewo nga issues zino ziraisingibwa naye kyemanya alabika atambula alaba TV. Fenga National Unity Platform nsaba okkirize nebaze bannayuganda bonna kubanga akalulu k'ekawempe kali ku international level. Nsaba okubeebaza mwenna abaagoberera abaawagira abaali mu kalulu k'ekawempe naye mu ngeri y'enjawulo neebaza abazira emitwalo 28 abajja ne balonda ekawempe kyonna abazira abaali mu kalulu akalulu k'ekawempe si eri mu buyinza naye okubanga gwe leading party mu opposition ali naddala ffe nga tuli babaka mu parliament akalulu ka 2026 nga service delivery buweereza mu bantu busse nnyo automatically abantu baba banyiivu. Njagala okutegeeza nti toyinza kubasaawo eno nga wabadde n'amataba agasenda abantu b'e Kampala nolowooza nti abantu banaakulabisa eriiso ly'ekisa era Honorable Misa Kabanda akoze bubi obutabaawo. Nsebo njagala okutegeeza gabadde ki amazzi gakoze gatya bwe gabimba ne gakola gatya. So that negligence abantu abafiiridde mu mazzi g'e Kampala kyonna kyonakiyita oba ennyanja y'e Kampala kyonna kyekyabadde toyinza kujja ne nambadde njagala Honorable Misa Kabanda bwajja annyonnyole bannayuganda abantu bafa batya ne basirika tebannavaayo kwogera kigambo kyonna. People died, people lost property, basirise busirisi tulinga abatalina bakulembeze. So Honorable Misa Kabanda nga minister mu kibiina ekiri mu buyinza tusaba aveeyo annyonnyole ensonga z'abantu b'e Kampala. Number 2, twayita mu mbeera eyali enzibu ennyo embeera y'ekiteezi nga abantu kasasira abasse essaawa eno mwami Kikonyogo ne Rwamushana tulina emirambo egitanavaayo mu kasasiro w'ekiteezi. Emirambo teginnavaayo tebatuwanga mass grave. So abantu baffe beebuuza ki ekyagenda mass ekiteezi ebyo ne binanga bikyatambula kati tulina gavumenti ekola budget n'egirema okuteekesa mu nkola bw'otuuka ewaffe enguudo zaafuuka enguudo. So nze bannayuganda ffe ng'oludda olwabula gavumenti ogwaffe nyongera kubategeeza si ffe tulina ekittavu ssente z'omuwa omusolo abazifuga ye gavumenti y'NRM ne bwe tujja mu parliament ne tugezaako okuteekawo eddoboozi mwami Kikonyogo gavumenti ya mwami Museveni netugamba nti ebyammwe is advisory mutubuulirako bubuulizi bye bateekesa mu nkola. Mbadde njagala Misa Kabanda abeerewo tulina kampani muno bagiyita Riponami. Kampani eyo yeevunaanyizibwa ku kufuba okulaba nga emisolo gino gye mukuŋŋaanya mu Kampala rental revenue rental taxes mwami Kikonyogo twakayisa supplementary ffe twagiwakanya supplementary budget ya trillions 4 ne kampani gye bayita Riponami omanyi nze nalekerawo okujja wano nga sibaleetedde evidence kuba bagamba bannupu tusiga obukyayi. Kampani eno gye bayita Riponami egenda kuweebwa biliyoni 38 mu supplementary. Kampani eno buli munnakampala lwasasula omusolo kampani eno efunako 25% kubanga ekola enforcement mu Kampala. Biliyoni 38 ziri mu budget muno. Supplementary budget yayise nga sente zino tugenda zeewola domestically naye ebintu ebimu kubigenda okukolebwa tugenda kwongera kampani ya loko sente lubowa eno supplementary budget eno supplementary nyongereza gye bakayisa mu budget nyongereza yayise parliament yagiyisizza abeNRM bagiyisizza opposition yagiwakanya trillions 4 namba naye sente percentage ennene egenda mu classified expenditure. Mbadde njagala Misa Kabanda ajje wano era bwajja alina okunnyonnyola abantu b'omu Kampala wano Riponami yaani kampani eno ani nannyiniyo eweebwa obutitimbe bwa sente 25% of sente z'abannayuganda. Number 2, n'otunuulira sente zayongeddwa lubowa biliyoni 298 eddwaliro eryalemera mu musingi kati bagezaako okubaako bye bateekawo sente ezo tezinnaba ne ze twaba biliyoni ezasooka 600 tezinnaba kubaako kye zikola. Bino byonna bannayuganda obujjanjabi buli wansi sente tugabangabe muze tuyita supplementary. Biliyoni 37 is interest payment on IMF special drawing rights ku sente interest payment tusasula tugenda kusasula biliyoni 42 ku loan management oba gye bayita debt management
bino nga mbyogera kubanga tetugenda kukulembera bannayuganda betutawa services mbadde nkugamba ku sente za State House zizino bilioni 358 supplementary classified expenditure sente endala ezasinze otuluma ssebo ze bilioni 6 ezaweereddwa Inspire Africa ye kampani eri ey'emmwanyi eri entungamo kampani eyo gye twalambulako kampani eyo egenda kufuna bilioni 6 okufuba okulaba ng'ecomplyinga ne standards ekyuma ekyo kisobola okukola bino byonna binanga bannayuganda bakyabiyitamu naye nga tolina nguudo tolina buweereza buwadde bannayuganda Atiak Sugar ojjukira kampani gye twayogerako Atiaka etaliiyo ekampani kolero ebaayokya Atiaka bagenda bagyongedde sente bilioni 115 nga sente zino bw'ozigatta mwami Kikonyogo sente ze twataddemu ezasinze okunnuma ze sente ze bagenda okuwa prisons ez'abasibe 1.9 billion nga zigenda kuweebwa prisons kubanga abasibe balya nnyo tebalina ngoye naye ng'okimanyi bulungi tukyalina ba political prisoners okuva mu kalulu ka 2021 abaana baffe bakyali makomera newankubadde kooti masho yagibwawo tebannabaleetera mu kooti so ensonga zino nga tuzogerako ze zituyingiza ssebo 2026 binanti wengamba ogwaffe gwakuteekateeka bannayuganda kutegeera bino nti eno gavumenti tekyasobola kutwala mu maaso nkugambye nedda ati bye nkugambye nti gwe buli wetwogera amazima olwo namuga asiize enziro ekirala kyenjagala okwongera ze sente era njagala bannayuganda bafune interest mu ripooti gye bayita bino esebo ekyabindeeseza lekerawo tugamba nti tusiga obukyali sebo eno bannayuganda eno report gyenkutte bagiyita report of the Auditor General on consolidated financial statements ensaasaanya ya sente za gavumenti mu mwaka gw'ebyensimbi 2023-2024 sente zino gavumenti ya Uganda bw'ogituyera njagala bannayuganda batandika obisoma sebo gwe ffe guno muno tugenda okutandika okukola kekano yo 2026 eno tugitandise kulaga bannayuganda butya NRM gavumenti bwetakyasobola baweereza mu report eno mulimu sente bazita trillions 14 ze sente ku malooni getwewola nyene gatulemu okukozesa mwami Kikonyogo mu myaka mukaaga egiise okuva mu mwaka gw'ebyensimbi 2018-2019 twasasula interest ya bilioni 469 n'obuwumbi 778 interest out of failure oluvannyuma lw'okulemererwa okukozesa sente za bannayuganda zetwewoze naye emyala gitwala abantu emawogola bakaaba nguudo sente zino nga bw'ozidividinga mu myaka 6 buli mwaka tusaasaanya bilioni 78 ku sente gavumenti yammwe zeyeewoze zikola amakubo naye kubanga bazeewola nga tebali redde sente ne zitakola buli mwezi tusaasaanya obuwumbi 6 mu obukadde 4 ku sente zino buli lunaku bannayuganda abaliyo milioni 214 ze ziyitawo nga tuzisasulira interest ku sente ezitudde nga tezikola buli lunaku every hour obukadde 8 ku sente ezitakola kuweereza bannayuganda kakati bino byonna ssebo fibye kano akaluka 2026 tukayingidde kutegeeza bannansi nti luno tugenze mu olutalo olw'okujjako gavumenti eremereddwa okuweereza bannayuganda mukalulu okuweereza bannayuganda mulekerawo tugamba mbu musiga obukyayi mwami Kikonyogo bino bwe mbyogera sisiga bukyayi zino report omusiga okwagala mu bannayuganda obalaga embeera gye babbibwamu eno report yeekulaga sente bilioni 15 ze bayita domestic areas bannayuganda bazimba amakubo bannayuganda bawa government services naye ne batasasulwa bilioni 15 eno report ye erimu kye bayita letters of credit Kikonyogo zimanyi letters of credit ye government ng'egabye emirimu bw'emala okugaba emirimu ne gigiremu okukolera mu budde gavumenti neteekawo ebipapula nti guno omulimu ssaawa yonna we gunaggwera tujja kusobola okusasula letters of credit zirimu billions letters of credit zirimu billions 14 trillions 14 tusasula interest ku sente ezo so bannayuganda nyongera okubalaga nti eno gavumenti ye NRM fere tugenda kulwana nnyo wano tugenda kusindikako obusindisi we are going to give out some of these facts balyoke bategeere nti luno olutalo lwe tugenzeemu lwa buweereza lastly Kikonyogo njagala olabe kye bayita invoices ezitali paid nga sente bannayuganda bakola mu mwaka gw'ebyensimbi 2023-2024 invoices za 11 trillion zino report ya Auditor General siya namugga nga invoices za abantu bakola government nemanya nti bagibanja neremererwa obutasasula bannayuganda kakati bino byonna anti kati keera bibino
zizino bazita unfunded invoices close to 11 trillion zino sente tuzisasulako interest otajeno yakikulaze bulungi nti zino sente tuzisasulako amagoba kubanga bannayuganda batuwadde services ne batasasulibwa eyo umeme gyoyogerako mu budget eyayita ene yakirasified auditor general yayita nakola na report ekulaga umeme ina kufuna sente mmeka bannaffe bano kye bakola kwe kuyisa billion lusanvu ogiraba ministry ya energy nza asigwa obuchayi mugamba asigwa obuchayi umeme buyout ya billion lusanvu 25 zino sente zaita damu budget ngane auditor general tanakola assessment auditor general navayo ne report ngeraga billion 10 ne auditor general myaka gino gyonna abadde akola ki kakati bino kugamba nti boba nabaziisa bo baali balowooza ati mujja mutya mu parliament muyise sente ezitaliko biwandiiko kwebyo ebifu byoyogedde noza government enteyina kalulu inaremoze nefuna kalulu kakati no anti kakati bino ze nkugambye ogwaffe mukulu ogwaffe gwa kuteekateeka bannayuganda bino kubitegera mwami Kikonyogo this information is available niye abantu tebagirina kati ogwaffe ng'opposition nga nammwe mbagasseeko let's simplify this information tulaga obubbi obuli mu ggwanga kyova olaba budget yaffe alternative yagambye to fight corruption si sente ze babbye obubbi nti Kikonyogo awadde Namuga million 5 corruption ng'olemereddwa okozesa office obulungi corruption ng'olemereddwa okukolera emirimu mu budde n'ofiiriza eggwanga sente zifaananako bwe ziti so nkowoola bannayuganda mwena luno lwetugenda mu lutalo kalo tekagenda kuba kalulu bino biwalabe ekawempe ssebo bannaffe bye bapulaninga okukola mu uganda yonna okwata abasirikale abaana baffe betusasula ne sente z'omuwi w'omusolo highly paid oba babasasula bulungi oba biffe tebitukwatako but beewayo okuweereza bannayuganda ne bakuba abantu emiggo ne balemaza abaana baffe ne baleeta emmamba ebyuma ebyokulwanyisa ebyali badde ku nsalo ne babireeta mu kalulu era tweyongera okugamba gavumenti eno tugenda kukuyingira kye bayita protective vote bwana Kikonyogo ku luno bannayuganda bagenda kukuuma akalulu kaabwe era nze nsaba gavumenti eri mbuyinza kyeyinza okweyambako kyokka kudda wansi let them swallow their pride tunoonya akalulu mazima n'obwenkanya bagende banoonya akalulu nawe nkigambo jjawo bajje banoonya akalulu mazima n'obwenkanya naye basalawo kosa obujozi bwe baali baagala okuleeta ekawempe simanyi kye bagenda gamba bannayuganda obwo bwali bujozi kujooga bannayuganda kye tutagenda kuddamu kukkiriza lastly okimanyi mwami Kikonyogo oyogedde mbu ekawempe abantu emitwalo 28 nange nembeebaza naye ku mitwalo 20 fengo opposition tulina okwongeramu amaanyi okoowola bannayuganda okusobola okulonda buli akaluwe kaba akatono kyangu okubba kyovula bannaffe baali bakoza polling stations ebbiri polling station ebbiri abakuyiwamu yali akumazi amaaso kugwanga honorable Namuga Kamakawa njala kujjukiza kulwanyisa enguzi buli yake obuvunanyizibwa bwange naawe oba State House and Corruption Unit bagaye tulwanyise buli yake ensimbi omusolo zireme kugenda tayo amalwaliro gazimbibwe enguudo zikolebwe n'ebirala byonna kuba ku simu eno ya Brigadier General eno isoke akulira akakiiko 0800 202 500 0800 202 500 nakusuubiza okugabayo kits z'emisinde gy'amazaalibwa kati producer ojja kusaako enamba kubagenda okuddamu kibuuzo kiri nti enkya Ssaabasajja Kabaka w'essomero lyasiima ekizimbe ekimu kibulwemu amannya ge era ng'ekizimbe ekyo kitongozebwa lunaku lwankya kiri mu essomero liri mu ssaza ki era baliyita batya abasooka ababiri bagenda okuwangula kits nti Ssaabasajja yasiima ekizimbe kibulwemu amannya ge Kabaka Ronald Mwenda Mutebi era kiggulwawo nkya kiri mu ssaza ki na ssomero kyeryo enamba bagenda gikuteerakawo producer Kizza tugende mu maaso Honorable Charles Omushana nulidde 226 ne twagala efaanane mukulu Busuulwa Katonda w'amaanyi Katonda wa kisa mbadde nsaba nga eddoboozi lyange ku liryo ku bintu bya traffic abalalu beeyongera kuvuga mmoluka ku nguudo badriver betuyina waliwo n'abalala ate nabo mulaba ng'ayambadde bulungi alina amasuuti naye ng'omutwe bulimu ekizibu kati nabo ate bali ku nguudo bavuga but bw'olaba ng'ovuze n'ova eka n'otuuka gy'olaga n'ovuga n'oddayo eka manya wa traffic police officer aba akoze omulimu gw'amaanyi nnyo
so buli lwakuyimiriza bwe lwomusanga mulage okwagala. We need to show these people love. Ekikyambalo kyebambala ekyawayita ekyo singa tebaliiwo ensi engeri gyeyeeyisa mu kuvuga amamoloka tetwandituuse gye tulaga ne gye tuva. So we should show them love. Kakati ekibuuzo ky'obuuziza ekibuuzo kikulu yandibadde efaanana etya? Yandibadde debate eggwanga gye yandibaddemu. So kyobola tubadde mu debate eyo kuva 1900 almost 86 ne kati debate yagaana okukoma. The transition kuva mu NRA, the occupational Nakba up to 1995 tukolera constitution eyo yali debate. Yes. Tukole tutya kulaba nti obuyinza budda eri abantu, because elections is about power belonging to the people. Ye elections kyola bagamba obuyinza budde eri abantu banoonye abanaabakulembera abanaabakolera ne institutions n'ebirala through free fair elections. Si bwe kiri? So ekigendererwa kya free and fair elections kyali nti abantu be baddiza obuyinza, NRA weddiza obuyinza bwe yawamba in 1986 banaabukozesa batya, and bonna baali tebasobola kujja mu palamenti, bonna baali tebasobola kubeera mu state house, katukwe kuteekawo free and fair elections so that abantu bannannyini buyinza bateekewo anaabakolera. Yes. Now elections is about competing alternatives. Yenyola. Ati kugambye kata abalalo bangi ku nguudo, so omuntu omu batuuka ne baba bangi kale ate ekikyamu olwokuba nti kiri popular nekibanga nemukitwala nti kyekituufu, but elections zandibadde between competing alternatives. Let me give kyobala baziyita election issues. Kakati omayinza okugamba nze sijja kusaba visa ne work permits because njagala investors bajje. Okay, now let me use the example of the minimum wage. Ale mukulu Museveni agamba olwokuba ntwagala balina amakolero babe bangi mu Uganda. Yes. Therefore tetugenda kuteekawo etteeka erya minimum wage. Right? Because bw'oteekawo etteeka erya minimum wage oba olemesa ab'amakolero kati yendowooza ye. Then mwana nagamba ffe tulina rights of labor. Bw'okola mukulu Busula bw'okola balina okuwa omusaala omulungi, because bw'ofuna omusaala omulungi ate ojja kugula oveemu akatale kaleete industry. Yes. Now so those are competing alternatives, they are competing views. Kakati omulimu gw'omulonzi yandibadde alonda from those competing views. Now kati wano nga mu Buganda you have kyemuyita ensonga. Ensonga. We begin with ensonga. Because wogamba nti semasonga means waliwo zejjeemu. Mu nsonga ennyingi wala ate z'okoze eki? Zojjeemu. Kakati ezo ensonga ye yandibadde issue. Nti kikonyogo oba ekibiina kya kikonyogo ku zino muyimiriddewa. Kakati nze ng'omulonzi ngenda kulonda kikonyogo olw'okuba ayimiridde ku nsonga zino. Then osanga kati nababa omulala nagamba nze mwogera nze sijja kubaayo, nagamba okay tetujja kukuwa kalulu oba tujja kukola ki, tujja kukakuwa, but danger gye tuze tujja nayo akalulu ate kafuuka ka entertainment. Yes, bidongo
ne posta ngamba she's very beautiful, she's very beautiful, she's humble, ebintu byekijinga wenyine kati nebanga yefuuse ensonga tomulaba nti oyo is very old. Kyona Joe Biden literally never Trump abo basajja bakadde byerera bakadde but America votes them. Olaba America voted by Margaret Thatcher because they were on issues. Ngora Margaret Thatcher issue ya privatization. Now try again on privatization never tunda UEB. Never gitematemamu never gitunda. What you call umeme. Kakaya ate tuzeeyo. Kyewali ogamba nti government shouldn't do business. Ate kati government ekola ki? Government ekola business. Now those would be the issues. Do we go privatization? Do we go this? Do we go this? Nga debate eriawo. So katono nimusanga ngamugamba tuloza kunga nto kulonda si kulonda ona yesimbyewo naye kulonda ensonga gye yesimbyeko jayimirideko. Aha. Now kakati okuba n'akalulu akali free, fair, peaceful, credible nga bwe birambika oyina okuba ne free media. Bw'oba toyina free media then tewabeerawo kalulu, and that media eyina kuba nga tegwira because it's supposed to give free access. Sorry, it's supposed to give equitable, not equal, but equitable access. Ebirowoozo byonna nga bisobola okujja ku media eyo. Now, ekigendererwa kya free media, the philosophy ekikulu nnyo si kuyamba yesimbyewo. Because banamuga bo balowooza nti media yakuyamba bo. No, media yakuyamba mulonzi. Because the one who is going to make choice agenda okulonda ye mulonzi yayina okumanya asalewo bulungi. In other words, bwabanga waliwo ideas 5, media nemuwa ideas 3 n'atamanya bali ababiri, right? Katakalulawo kaba kafudde. It's not fair. Koko beera fair bona bandi badde babawulira. Ekigendererwa ky'okubawulira siga nti bo bafunemu. No, ekigendererwa ky'okuwulira bonna nga bwe tuli ku pano totuwa obudde obwenkana nti ffe aboogera tufunemu. No, otuwa obudde obwenkana abawuliriza basobole okuwuliriza byonna balabe eno nsonga ntuufu eno yali omushana yenkyamu. All right. You get. Now, then there is supposed to be free thought process. Bwe mangenda kusalawo nti unonde kikonyogo oba ndonde busulwa ku nsonga z'abayimiriddeko sina kubaako na it's supposed to be free. Sina kubaako bwana kyentya. That's why we said ntakalula ako kayina okuba secret ballot. Kisoboke n'omukyalo owo mu nyumba gw'osula naye mwabasula nabo obutakulonda asobola eno ensonga mwami wange gyayimiriddeko teri mu nsonga semasonga ate nze ndi mukyalo muganda naye bba wange mukiga, but ono mukiga ono ayinza obutaleeta nsonga semasonga kuziriza tuyina therefore sigenda kumulonda naye nagamba bawo ngenda kukulonda naye bwatuuka eri because kali secret ballot n'alonda nsonga gyayagala okukola ki gyayagala okulonda kugamba olina okulonda nga toyina kyotya. Then ekirala free thought toyina kuba under influence eri negative. Kyobalaba bwe bakukwata ng'owa bribe even if it is 1 shilling akawulu bakaddamu. Bire bya rigging kyebayita the qualitative test nti yes wabubye naye bwe wabye nebwetubugujako netubuoli still oli asigala awangudde. And basically I think one that
yalaga nti obululu bonna bakkiriza nti obululu bwabbi babubye naye ne kooti negamba naye yes kuno okubba Museveni asigala awangudde right buno bwe yakubbye ne bwabukuwa kankiyite bwentyo the qualitative test but if singa nti yali approvinze a bribe ne bwebeera siringi 1000 nti waziwadde omuntu akuwa akalulu that election is nullified so omuntu alina okulonda nga talina negative influence nga ya bribe nga wembadde nkikuwadde then the role of security and the role of the state kakati awo wano wetuli that the state is supposed to be neutral erina okuba nga terina side gyegwira and the state is the law okulonda kulina kubanga kuli nga kugendera ku mateeka etteeka lyagamba ki utik okikola bwoti kalulu kali kamu babo balabwe bati box eri bweti erina okubanga eri transparent ebyo byonna but ekizibu kye tulina leero that acta gwe twali tulina in 1986 nga tugenda okuteesa on transition kuba mu NRA kudda eri abantu Museveni because yawamba obuyinza that time it was Mr. Museveni and NRA kakati byonna yabiwamba ne NRA yawamba obuyinza naye yagiwamba kati agiina now NRA UPDF jeki NRA yawamba obuyinza why do you run away from historical facts but it's now UPDF izo ngambe NRA yawamba obuyinza nalimu umanya amanya agwe ngeri gye gajja ne mukulu Museveni agamba nali erinnya nali saagala tuliveeko but nze kanzire ku mazima kakati NRA Museveni naye agikwata naye agiina so it is the NRA state eyajjawo the UNRA state the Uganda National Liberation Army eyaleeta obote balutwana eba n'abalala kati NRA yagijjawo kati NRA neefuuka the state. Now, Mr. Museveni and the NRA state are fused. They are fused. For example, it's not even a mixture. It goes beyond a mixture. Nti tosobola kujja Museveni mu NRA state. Tekisoboka. It's not possible. Kyafuuka kimu. And therefore, okwesimba ku Museveni mu kalulu oba weesimbye on the NRA state. Omwesimbako. Yes. Olinga agamba nti ngenda kujjawo NRA state. And Mr. Museveni is the law and is above the law. Chobolaba akugamba nti constitutional court egamba omuntu wa bulijjo talina kuwozesebwa mu koti y'amagye naga abosibe bafuga n'ayita MPs n'abalagira mugende mu kikyusi ogenda okulaba wano nga baga tugenda kukikyusa bw'otwala n'abagamba naye munange sikikiriza naye but you see twali tugambye nti parliament is the supervisor of Museveni according to the arrangement. Parliament ye no supervising a president because I know obuyinza obumujjako naye kati yaji supervising not only yaji supervising agiyita ne gyali negenda ekyo kibiina ye head of state tasobola kuyita parliament. No, he's supposed to account it. Chobolaba ayina okujja addressing in the state of the nation address. Now so therefore tosobola kujjawo Museveni because okujjawo Museveni means okujjawo the NRA state. Tosobola kulonda akalulu nga akalulu ako kakujjawo the NRA state because one ye kalondesa. That's why sina mugagamba katika tugenda kulwana akalulu sikakulwana akalulu kakunyonyola nsonga but olaba muyingiza modeyo nti bino byantalo bino byakubagana and that's why abangi tebabigenda mu. Now the elections malina kino ezaleeta Trump the Republicans zibadde zibulayo katono zisule Ukraine mu kizibu ky'amaanyi nnyo because the Democrats ne Joe Biden babadde bawagira Ukraine nga bajwa byonna bye yeetaaga okulwanyisa
okulwanyisa Russia. Ka Trump yazze nga ina idea endala. Suga nti Ukraine yali tekimanyi. Yali ewuliriza campaign nga Trump agamba nti ye bwana awangula tagenda kubawa. You even remember n'ensimbi ezasembayo Republicans bali baganye okuwa Ukraine ensimbi z'okugula emmundu. But nga Ukraine teyina kyakukola. Here tuyina South Sudan. Mr. Museveni gyabadde leero ewa Salva Kiir. Mr. Museveni waviira mu South Sudan Salva Kiir agwa. Kakati tosobola kwesimbawo ng'oli kikonyogo nga Salva Kiir ali sure nti ogenda kumukola Trump yabadde ayagala okukola Ukraine. Trump Salva Kiir wanaayingirawo. Kyenyeza okukola gakiri nti tuyina ne neighbors who are fused with states. That Mr. Kagame is fused with the state. Bobo olonda Kagame oba olonda the state of Rwanda. Bobo Salva Kiir n'akalulu tekaliyo. Ever since nga bavudde mu referendum ya independence tebalondanga. Tewali kalulu. Literally buli deputy, the vice president ayine ejjeeri lye and is the commander in chief. Yejjeeri lye. Kakati bw'ogamba nti ojewo Museveni manya togenda kuwaana ne Salva Kiir. Ate Salva Kiir yakalulu tabimanyi yaba ayingirawo buyingize direct. Ndowooza I think ky'ova olaba ebintu yamwe Kawempe bibaddemu emmundu nyingi by'obadde obuuza. Now, let the world know. Uganda emanye ne Buganda emanye. Ekikuza ekireeta enkulaakulana mu nsi, ekireeta enkyukakyuka mu nsi is a superior idea. Idea is ekirowoozo? Ekirowoozo. Nti oli aleese ekirowoozo ensi n'ekigula n'ekitambulirawo ng'ekirowoozo ekyo kikyusa ensi kigikuza. Ekikyusa it is not an individual. It's not the strong man. By the way, now obadde ne strong man, boyita strong man ensi ezo ziyingira ebizibu. But wobeera ne strong idea ensi ekula. Kat elections are about a strong idea. Onayono kirabika ekirowoozo kyaleete twandimuwulirize tumuwulirize. Bamuwuliriza naye. Tumuwulirize anti kyengamba ensi bw'etuwa ku level eyo manya etandise okufuna civilization. And nakiraba mu kalulu k'ewaffe nga tebakukkiriza na kuvuma neighbor. You remember those candidates meetings? Nga bw'otandika okwogera ku kikonyo bagamba naye gwe tolina birowoozo. Lwaki toyogera ku bibyo? Nga abantu baagala bawulirize then basalewo okusinziira ku kirowoozo nani omuteesa. Now bw'ogendera ku kibuuzo ky'otuwadde ne bwe tuli nga bw'owuliriza agenda okola ne survey ojja kulaba nti ebintu bibiri bikyabulawo mu Uganda. Esooka is voter education. Eyemu bajongeremu. Weeri naye bajongeremu. Tanteri voter education. Then eyokubiri is civic education. Chobola bwe bikugambye ebyo namugana gamba twabiyita mudde ebyaggwa ebyeyogere bitu fine but si byebikola. Kati ebikola kukuba bikonde ebikola ebidongo ebikola bino ebigambo byobakozesa okusiga obukyayi ebikola kutingana ebikola violence ebikola masasi but why? Because population teyina civic education. Those going to reception ya BBS telefina ku Masengere ne mwami Kyaze Fabian Kakerenge ojja kunona kitiyo ku reception yogera manya ne namba gyowererezaako gy'obujja nayo kuba tujja gikubako emijozi gibaweereddwa bakayima real estate agents bano bakola mu kutunda n'okugula ettaka baba bagulidde bali ku Ham Towers awe Makerere opposite main gate be bakayima real estate agent. Ate nteekateeka yaffe y'okuwangula ensimbi nga tuweze myaka 9 agenda ku simu yo nyige *238 *10# osindike *238 *10# osindike ojja kufuna omukisa oguwangula ssente n'ebirabirawo muli pikipiki fridge n'ebirala ebigenda mu maaso. Dakiika sina nyingi ngenda kutandikira waje natandikira omwami John Kikonyogo nzije nga bwenzize nga njagala kubuuza tuogedde honorable Shana wadagala wali agenti kulonda kwa kuno tukuli serious kwa Katemba wage kuyimba Katemba sire election kasi sijja kuza kigambo kyo kubanga kibingi kivuma
musire election kyekituufu lwaki ebituufu obitya kati ogenda musire election onemuna mugga okyayogedde lwakuba okulonda tekuliiyo tekukyali kulonda onkikonyoga abalonzi bandironze bandisigemye ku kyokulonda omukulembeze asaanidde ku level zonna sinulya na presidential election yokka abaka parliament local government LC5 bandisinzidde ku kiyo mubalambike bamanye kubanga naku zino ndabayo abagala akalulu agenda ku n'omwakazi n'agamba nayogera slogan y'ekibiina nagagundi abatumidde ne bakuba engalo naddayo n'atuula ne bagawayobirwa abukoze ki abuyodde ayogera linnya lya muntu naddayo n'atuula ekintu mu nsi ekisinga obubi ennyo kyosobola okutuukako obulwadde obusinga obunene ennyo mu nsi kwe kuggwamu essuubi libaweddemu n'omutaana gwe tulina omunene ennyo mu Uganda abantu abasinga obungi baweddemu essuubi nti tukyasobola okukyusa ebintu bino naye kyetubasaba baddemu essuubi kuba oggwamu essuubi ensi oba ogiyiyeeyo osobola okubonereza abasajja bano nga bababonereza ku luno okutuuka wonna wonna buli wogenda buli bokisi ababa wangudde nti bange bano lubaga abavubuka bajja mikwano gyange nibanga atukwegayiridde tukwagala nnyo ne tuwandiwe esimbyewo ku luno ku kisumuluzo kubanga nomugala lwaki nakanfe tetusobola kuba bantu message bbiri ndikikonyogo yowa ekisumuluzo mumuwe ate nabali abambuleera mubawe twakakuba message egi nti mulonda ambuleera kati tujja kwekanga nga tukubye nga tukoze eki kyatalinga tukyali true naye kati omutaano gwe tulina abanoono bagamba balonde ensonga ensonga onooba ozoogera banakuwulirira abantu budde walinanika okwogera kati twalina ensonga ffe nga mufudisi ekyo kimu ku bibiina ndowooza ebisinga okubanga twabiteka mu buwandiika ebintu ebirungi ennyo bisobola okutwala eggwanga maaso buli kimu twakiwandiikako era tubirina ku ssaawa eno newe tulya manifesito yaffe mu ebiri naye onoobibuulira abantu kakati ng'obwavu bubatta buli kimu bakyetamiddwa eddagala terikyaliyo nonomugamba nti bali tuteete eddagala kati oke byonna kati ate obwavu bugezi buggwamu n'endwadde mwami Busuulwa teri kintu kiri kya bbeeyi mu Uganda muno nga kujjanjaba mwana wo ng'alwadde ate ekyo tekirinda tekiri mu bino tunabikola enkya kati abantu bonna basinga obungi mu Uganda bavuwadde lwakujjanjaba baana n'abantu bawaka nabo okwejjanjaba tekisinza okutwavuwaza ennyo mu Uganda naye kakati newona obibuulira abantu ku ssaawa eno ye banakukizo be babuulira bano abasajja bali mu gavumenti gwe babuulire kulogo babuulire tugezaako ate kyetukola bulijjo sijja kugwa mu maanyi kuba Uganda erina okukyuka oba oli mu gavumenti baagala oba tebaagala nzina ndiwona ekirungi nga ndi mukulu mu ekimala twava eka ku mulembe gw'obote ogenda okutuuka mu Kampala ssaawa nga 5 baga gavumenti evuddeko teri muntu yalina maanyi wano ndowooza bonna bakulembeze nga Amini ati si Amini walebedde amanga ebintu byonna byonna nga tewalebe bamuyita nakumuyita naye agenda so quickly nga n'abantu nabo abasajja babaziri okero bano abali balya ku bantu sente babasiriza abantu nga wakulala emitwalo 10 nga badduka bagenda saidi y'ekyamba kumanyi nali saidi enabisunsa eyo atayeza nakukuba amadi mpayo omutwalo nakusaba kintu kimu ecupa y'amazzi ng'eyo mukyala namuga gy'ayina gyakusaba yokka n'essaati atuuke mu maaso akole ki akyuse bino byonna bijja kutuuka naye ekikulu akalulu ke tugendamu oba yakufunamu ki ekikulu kiri kimu kyokka kukyusa President Museveni ebirala byonna biri secondary President Museveni ono ababaka bonna ne babeera banuupu amakyenda ku 10 ye ng'asigaddewo bwati to be the same kati ki oyagala ne bwasigalawo yekka yalina okuvaawo concentrate on removing Museveni only ebirala byonna biri secondary ate Betty Kame yagamba nga tulina kukyusa ssemateeka awa president obuyinza bungi ne bwolekawo Museveni n'okyusa ssemateeka constitution ya Uganda tojja kukyusa constitution ya Uganda ng'era president si wuwo tekisoboka it is impossible President Museveni ono nuupu 90% nga banuupu obanga bonna ba FDC 90% ajja kukozesa sente zino zebamuwa zino ezisigalamu ezo zebagamba ezo classified expenditure ndoza Uganda yesi yokka ekola budget nemalako omwaka mulamba nga tegendedde ku budget
egera bino buni bakali 71% 30% taniko gikozesa nga tulinda ziri bo bala basene zibagwako ngiri bongeza wagulu ekisembayo mugenda kuleta presidential candidate of FDC. Yes, ani ile plan yo kumuleta ani oyo ennaku z'omwezi 21 mukulu mukama waffe akola ku byokulonda agetulaga okulangirira process eyo. President ajja kubaawo bano banaffe ab'ebibiina ebirala bwematu bakatukwatagane bajja wagira wamu nedda ffenna tusobola kuleeta presidential candidate netuyoka tuteesa ku mmeeza buli omu alina gwaleese netukkiriziganya ani ayinza okuba nga yasinga kugundi kumunaki. Yes, naye tutulaga nti ati gwe tuleetera ddala tulina okuteeka netuleeta netuyoka tunegotiate nga wetujjamu waffe bitambula bitya. Naye kyenkukakasa sebo kyenkukakasa FDC egenda kubeera presidential candidate ate nga wamaanyi. One people one Uganda. Yes, sir. Honorable Namuga balonzi aba beteekateekera kalubandi lonze mukulembeze afaanana atya ku level ya ababaka ku presidential ku local government in this what you call silly election. Njagala okutegeeza eggwanga nti abantu ekyokulonda bakimanyi. Mwami Kikonyogo bw'ogenda ku ground eyo abantu ensonga baziwuliriza. Abantu baziwuliriza. Challenge ebaddewo. Njagala otunuulira akalulu ka 221 muteeseteese abantu babayise bakukkiriza eno gavumenti ya Museveni ekukkiriza okwogerako eri abantu. Tejja kukkiriza. Mwabiraba oba kye tuba tukolesa embabule nga wetwali ne president waffe Honorable Kyagulanyi nga muba mugenda mu maaso wali omwateeseteeseraali nga bakubawo tiya gas abo nga baabuka. Muba mudde waddako nga bakubawo tiya gas nga baabuka. Yensonga lwaki nze kyeŋŋamba bannayuganda number 1 tutandike okuwa obukulembeze ekitiibwa. Mwami Kikonyogo tubaddewo bagagoleka tulonde ne Namuga agenda aliyemu ze babyogeranga essembabule naye mbaga nti njagala mbawulire annonda okulyamu toleeta. Yensonga lwaki kati olaba nti oluusi twemulugunya wano kyagira bwe kiti wano kyagira bwe kiti. Ffe bannayuganda tusooke tuweteeke mu discipline nti at all levels tulete be bayita abakulembeze okuva ku chairman w'erosi wano tusunsule twesunsulye tulina kapasite eyo obuvunaanyizibwa bw'ebibiina kusunsula abantu batufu. Mwami Kikonyogo FDC leeta ng'oleese nupwereete ng'erese quality abantu mubateere abantu abatufu kuki ku mmeeza. Bwe mumala okukola ekyo ffe tuwekye setting okuva ku erosi wano. Mwami Kikonyogo wadde akalulu ka president twagala okugyayo omukulu Museveni tusooke tumutemene wansi enteegateega bakyamaani b'erosi olwo batawanya ne staff sebo olabye wano mu kuwandiisa abantu nga bakyamaani waffe badde beekweka mu kukyusa kubanga ebitundu mwe batalina buwagizi. Abantu abamu era ogenda okulaba registers ezo bagenda zikolamu akavuyo bakuteeke ku polling station gy'otamanyi era abantu mbakubiriza enkalala nga zikomye ogenda omanyiwa ogenda okukola ki okulondera. Tweteeketeeke okisooka tulina okuva okulanga tuli mu nkalala z'okulonda. You must be an eligible voter. Naye nze kyembasaba ebibiina byonna 80% of the time mutye okulowooza mukyusiza mutya president. Bino byonna nga tubiteekateeka tuteeketeeke okuva wansi. Abantu olina okubateekateeka okuva wansi. Buli wobateekateeka okuva wansi kijja kutusobozesa okujja gavumenti y'NRM buyinza simanyi nga ngamba abantu eno gavumenti tekyalina muzinzi. Bannayuganda nga babbiddwa to this level ng'okyagenda mu ddwaliro n'oyaayana n'okusangayo eddagala bino tetukyalina kunnyonnyola abantu babitegeera dda. Kaakati bino bye batutiisatiisa leeta emmamba leeta abasirikale leeta biki tuli redde ssebo tugenda kubanganga. Biri Honorable Kyagulanyi president waffe bye bagamba nti tuzimbe eggaali abantu bakikwata bubi. Abantu balowooza nti okuzimba eggaali fijjo. No, mutandike okwekolamu security eyammwe. Alina okukuuma bw'alemerera okukuuma weekuume. Weewale nnyo. Weewale Namawogola Namuga Goretti Honorable. Mawembe Edward Ntinda teri sanja lisobola kuddamu kufuuka lulagala. NRM yafuuka sanja mu Buganda. Mayombwe Edward, that's your message. Webale kuweza Kamsoi Ndebera Haji Mulia Nyama Raza. School is called Petersburg Kalule Anyono Sembusa Ivan Kalebe. Simunage kuweza kondala Sembus. Major Kakuru Onesmus, my brother today is smart. Major Kakuru, thank you Fande. Kale n'abala bangi nnyo benda bawano naye mukkirize. Oyo nsoke akwata bajjaja ababba abantu nga basaze emisango bubi. Terigwata kwata. Kasita buli banga buli bwanguzi. Alan Sebale mukono Honorable Namuga yebale bwino naye mugambe sinnafuna kiti tusinkane mu misinde. Alan Sebale ne munnakyagwe. Owe Mawogola atayawe munnakyagwe. Omulongo katwano n'amasula mu kikajjulo omushana nnyonnyodde bulungi nange amaanyi ga Mwami Museveni ngategeredde ku South Sudan. That is musajja wa DP Mpoza nze nda Mwami Kikonyogo twegatte ku nuupu kubanga FDC yaggwawo eringa DP yange nze nsigadde kulangirira Kikonyogo nagattako tununule eggwanga kasita oluggi luggule mu nuupu
ona bukyasula omushana dakika 4 omulonzi muwe magezi kakati tuzeeyo gitwali mu 1986 the NRA okuwamba obuyinza bwa Uganda okuwamba obuyinza bwa you see the debate is ani nanyini Uganda akalulu ka kikonyogo nakalu omushana bukabanga kayina meaning nga katuufu then tubeera bannanyini ba Uganda. But in 1986 NRA yafuuka nanyini Uganda and nanyini Uganda now is Museveni and yes, so that's why now the debate is nti bwogenda mu kalulu k'ekisiru that still election result yayo owo ogenze kuwateekako stamp nti ekyapa kya Uganda kyoli kola nga bw'oyagala. You see, Chikonyoga agamba, yes, yensonga naye banagiwulira. That's not a problem. Bwe bagambe nze mbagamba bajja kugiwulira either mu kufa oba bajja kugiwulira nga bali mu ntaana. There is no problem. Yes, siwe basoose simwe musoose. You are not the first. South Sudan obalaba bali mu camps wano mu Uganda millions z'abantu mu Congo millions z'abantu ziri mu so but you give what's right. Nze singa oli agamba nti kyoyogedde si kituufu, that would be my worry. Nekyo gamba kyoyogedde kituufu naye naguba wagoba fine ojja kubeera mu ntaana because politics is about life and death. Now Mr. Museveni yeetaaga kalulu bino byemukola yogenda mu box ne mugira akyetaaga. Why? Because ayagala legitimacy. Mu kalulu tajjaayo buyinza. Debate eri nti obuyinza bw'Abannayuganda bwakwata n'emmundu bubaddize so already abuyina tajja mu kalulu kunoonya buyinza ajja mu kalulu kufuna legitimacy nti obuyinza bw'oyina is legitimate buva mu bantu which is false. Kakati therefore struggle ebeere kumuggyako legitimacy. Now buli wogenda mu kalulu kano oba omuwa legitimacy and so yena akayingiramu akeesibamu n'akayingiramu obeera mulabe of democracy, obeera mulabe of the struggle y'okuzza obuyinza eri Bannayuganda. It cannot be either way. Omunange bino bikyamu naye tunakola katugendeyo tuprotestinge no. Either kaveemu or lwana kalemu okubaawo because 1985 twali bakulonda UPC elections, but it never took place. Siwe gusoose we can battle netumulemesa okukalonda then n'abula legitimacy kati South Sudan weri and Uganda will enter another phase. In other words, yeetaaga okufuna message that you see this country is not your property and you are not supreme. But you can even nosobola n'okukikola by looking at him n'osirika. Yeah, yes, but you don't protest by participating. No. Those experiments. So participating. Absolutely not. Kastoyingirayo, then you are with him. But what participating? What happens? No, participate by stopping it. Then leadership nature. That's why they are yearning for leadership. Yes. Because only assigned the box. I'm giving you that aspect. So to someone a government that there was choice in that box. Tubakabara. So the other one acted. We are not agreed. Tetukanya yet. Tetunaba kukanya on because twice to tendency but democracy works. Now, Bachizura it does not work. Nekoti yabalema no mulamuza yasalawo omukyala Kisaaki. The judgment yet bamukiriza kugisoma. You remember in Uganda it has happened where a judge of the Supreme Court mu election petition nga tebamukiriza na kusoma judgment ye.